eddakiika ziri 15 eyakawungezeko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 7 omwaka 2021 ate ng'olunaku olwaleero ye Eid Aduha. Njagala okubuuzaako abaganda baffe bonna abasiraamu abakuziza olunaku lwa Eid olunaku olwaleero mu mbuuza ey'ekisiraamu nti Eid Mubaraka, era mmanyi nti bangi musaze ebisolo olunaku olwaleero ng'ate ennaku 5 zikyeyongerayo ddala okubeera nga mweyongera okukola ekyo Nabbi Ibrahim kye yabalagira oba kye mugoberera okuba nti nno kikolebwa olunaku olwaleero. Agondo ge gamu ku mawulire ge tukuleetedde olunaku olwaleero mu selekiti ey'enjawulo, nange Maria Dana okubeera nga nzaaliwo leero okuba nga njikuwa naye nga sinabagga kuwa gonna agafudde mu lunaku olwaleero aga Eid. Kasooke tulabe emitwe emikulu n'oluvannyuma nkomewo. Ebikulu mu galeero olwaleero abasiraamu lwe bajaguza Eid Aduha, Ey'enjawulo asabye ababaka okukola ogw'abalonza. Abalina obusobozi mutudduukirire. Abasiraamu ku muzikiti gwa Twahid basaba buyambi. Ate bo abasiraamu mu ggombolola y'e Makindye basaba omukulembeze w'eggwanga abate basobole okukuŋŋaana. Wabula mu by'emizannyo, Wuno Grace Noble ow'omuzannyo gwa rowing owa Uganda. Ago n'amalala ge tukuleetedde mu select ey'enjawulo. Njagala okwongera okwanyiriza gwe asazeewo okuba nti weekuumira ku select ey'enjawulo nga mawulire getandise nago we wakati mu mbeera ey'omuggalo. Abasiraamu Eid bagijaguliza waka ng'engeri y'okukuuma amateeka g'ebyobulamu ag'okwewala okukuŋŋaana, ng'era mu ngeri y'emu eyaliko mufuti w'ekibuli Ey'enjawulo awadde ababaka aba paalamenti amagezi okubeera nga bayamba abantu mu kiseera kino eky'omuggalo, wabula baleme kubeera nga beekolera byabwe, bakole eky'abantu kye babasuubiramu. N'emboozi eno katugirabe. Enkya ya leero abayisiraamu bajaguza Eid Aduha mu maka gaabwe ng'era Ey'enjawulo asinzidde wakaawe okusala n'okwagaliza abayisiraamu bonna Eid ennungi. N'atutuusa ku lunaku luno olwaleero olwa Eid al-Adha al-Mubaraka. Tusaba Katonda Eid yaffe agikkirize era agisse ku minzaani ennungi ey'emirimu gyaffe. Ey'enjawulo bw'ati akulembeddemu abasiraamu abatono wali mu maka ge mu kusaala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sheikh asomye kutuba era n'akuutira abasiraamu bonna okugoberera amateeka agaateekebwawo abasawo wakati mu kwetangira ekirwadde ki COVID-19 era bw'atyo n'abasaba okwekuumira ewaka waabwe. Subhanahu wa ta'ala Eid zaffe azikkirize. Eid eno etuukidde mu kiseera ng'abantu kibasobozesa kusaalira waka nga tekibasobozesa kusaalira mizikiti olw'endwadde eno embi COVID. Mungu abawonye, abafudde, Mungu abasaasire. Ono asabye abasiraamu okutuukiriza enkola y'obuyisiraamu nga Ibrahim bwe yakola era n'abasaba abalina okugabira ku batalina kubanga abangi bafa enjala. Akkiriza jjajjaffe Ibrahim alayhi salaam yali musajja mukkiriza, yali kibiina kinene nnyo, teyagatta Katonda na kirala. Ne yamujjira ne mugamba nti owaaye Ibrahim, okkiriza osale omwana wo kwene endooto gy'ogambye nti ofunye endooto ey'amazima. Bwe yalina yaswaza shayitaani n'agamba nnyina okukola okussa mu nkola ekyo ekindagiddwa okuva eri Allah. Ono bw'atyo asabye ababaka ba paaliyamenti okuvaayo batuukiriza ebyetaagisa eri abantu baabwe kubanga baliwo okuweereza abantu ng'era mu ekyo kibakakatako okuyamba abantu mu kaseera kano akazigizigi. Basabe ababaka ba paalamenti okubeera abeesimbu, okubeera abeesigwa n'okutuukiriza ebyo ebyabatumya, okuteeseza eggwanga, okuteeseza abantu kubanga babaka b'abantu, okuteeseza abantu ebyo ebibagasa. Bw'atyo Sheikh agenze mu maaso n'asabira eggwanga okubeera mu ddembe. N'agamba nti Allahumma inna na'udhu bika min albaras waljunun waljuzami wa sayyi al-asqami. Allahumma kina wasrif anna COVID, Allahumma kina wasrif anna corona,
اللهم كنا واصرف عنا كورونا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Edith Nabagereka STV Select Ey'enjawulo. Tungenda okujjanjaba banna Uganda oba okugema banna Uganda. Ate bo abasiraamu abakungaanira ku muzikiti gwa Twahid Islamic Center badduukiridwa n'ekyomuntamu oluvannyuma lw'okwekubira omulanga eri bekikwatako okubeera nga babayamba mu mbeera eno nga basobola okufuna ebyokukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Edith Nabagereka yabaddeyo katuwa ebisingako ku mboozi eyo. Abasiraamu abawejjera bakungaanira ku muzikiti gwa Twahid Islamic Center beekubidde omulanga eri bekikwatako okubadduukirira wakati mu kubawa ebintu ebisobola okubayambako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ng'era babukeezezza nkokola okusobola okulaba nga beesakira ekyomuntamu naddala ku lunaku luno olwa Idi ey'ebisolo. Kino kyenina saa zino nazze ku makya nnyo ndese n'abaana bange tebanawadde kunywa wadde caayi wadde ki era buno kati naakafunayo kati nzirayo waka mbafumbire. Bano basangiddwa nga batayizza emmotoka wamu n'abazira kisa abayita mu kitundu kino nga kuno kw'otadde n'abasiraamu abayitawo okusobola okubawaayo ekyomuntamu era nga batottodde embeera gye bayitamu naddala mu kaseera kano ak'akazigizigi. Mwami ayiseewo n'ansanga nga ntudde wano n'ampa ebyokulya bino ampadde emmere n'ampa n'enva. Naye ng'ate ndi wano ntudde naye ez'amanda sikola ki sirina. Nze ngayo mundaba ndi namwandu mulungi baze bamubuzaawo bubuza. Era bwe ndi wano ndi ku muzikiti wano nnoonya kyakulya nnoonya kyakuwa abazzukulu. Nina abazzukulu 9 naye siina bukwakulizi bonna. Naye bakyala bannange bano bwe tuli wano. Era tuli wano tuli kunoonya kyakulya na kyakunywa. Embeera gye tulimu eyungula amaziga. Neba ne tusaba mutuyambe. Tubadde tukyali awo ne walabikawo emmotoka y'omu ku basseeka b'oku muzikiti guno abadduukiridde n'ekyokulya era balabiddwako nga bataddeko kakokola tondeka nnyuma okusobola okwefunira ekyomuntamu. Oluvannyuma bano balagiddwa okusimba ennyiriri okulaba nga bagoberera amateeka agateekebwawo minisitule y'ebyobulamu ko n'okumalawo obuvuyo obuyinza okukolebwa nga buli omu yeerwanako okusobola okufuna ekyokulya era oluvannyuma buli omu alabiddwako ng'afulumayo n'ettuulye. Neebaliza ddala abasiraamu batuyambidde ddala kati nze gwe mulaba siina buyambi. Baana bange baafa ne bagwawo nina obwana obuwala nabwo bubiri bulabirira baana baabwe. Hadija Nakubura ng'awangalira mu bitundu by'omunda Bakironde atemera mu gy'obukulu 7 attottodde okusomoozebwa kwayitamu ekintu ekimuwalirizza okeera okuva ewuwe okusobola okwesakira ekyokulya ku muzikiti guno era alabiddwako ng'ayiringula amaziga nga kuno kw'otadde n'okusaba obuyambi mu bantu ab'enjawulo okumudduukirira okusobola okumuyambako ku bisale by'ewaka wamu n'okulabirira abaana baalina. Ebeza okuva ku makya abaana nsibidde mu nnyumba tebalina kyakulya olwo kati ndyoka enzireyo mbagulire balyoke bafuna ekyokulya naye bannange tuli bubi mutudduukirire mutuyambe oli niwaba akuwadde $20 oba mukooyiya n'ogulamu ensawo z'amanda ne tufuna ekyokulya naye bannange tuli bubi mukyalo siinaayo buyambi wa siinaayo buyambi. Fatuma Chandirungo n'omutuuze wa Katwe Base Zone nga naye asangiddwa ku muzikiti guno wakati mu kuwammanta ekyokulya asabye abazira kisa okumudduukirira wamu ne banne engeri gye kiri nti embeera gy'alimu tewoomya nakabululu. Tuli wano tutuula nga tulindirira bannaffe okutuwa ku kyakulya naye nga tuli bubi nnyo mu mbeera gye tulimu era wabaawo nga abasobola otuyamba twetaaga tukuyambibwa. Mu kwogerako n'abamu ku bantu bano ababundira ku muzikiti guno basabye gavumenti ya kuno wamu n'abantu abalina obusobozi okubadduukirira okulaba nga babajja mu mbeera eno ey'okusabiriza kuba nabo tebanyumira naye bakikola lwa butaba na kyakulya. Bannaye batuwa obuyambi mpulira bagaba ssente ffe abanaku tebatuyamba. Muyambi bawandika pepe tufunye ssente. Bawandika nze muwadde laga mutu muwadde namba ya simu tewali muyambi. Ngonya nnyo nsula wano Mengo free
Kawempe zone. Bannamwandu bamulekwa wamu n'ababundabunda bangi bakuŋŋaanira ku muzikiti guno ogwa Twahid Islamic Center okusobola okulaba nga bafunayo abayambi okusobola okubeezaawo amaka gaabwe engeri gye kiri nti beeyiiya okusobola okufuna emmere ya leero. Doreen Josephine Nachuwala, STV Select Ey'enjawulo. Doreen Nachuwala webale nnyo okurembooza eyo ate era ku nsonga eyo yennyini kwe tujja ekibuuzo kyaffe ti olowooza Eid Aduha y'omwaka guno ejaguliziddwa mu butuufu bwayo. Ngenda kusaba ogende ku mitimbagano gyaffe kuli ogwa Facebook otekeko endowooza yo nti gwolowooza Eid Aduha ey'omulundi guno ejaguliziddwa mu butuufu bwayo. Maaso awo tujja kubanga tusoma endowooza zaffe ate bwe twengera mawulire gaffe bo abasiraamu mu bitundu by'e Makindye nga bakyajaguza Eid Aduha basabye omukulembeze w'eggwanga abate basobole okubeera nga baddamu okuŋŋaana mu masinzizo era nga bano beeyamye okubeera nga bagoberera amateeka g'ebyobulamu okuli okwewa amabanga n'emboozi eno katugirabe. Ku lwaleero bannaffe abayisiraamu lwe bajaguza Eid Aduha ey'okusala ebisolo nga akabonero ak'okuwaayo ssaddaka eri omutonzi waabwe. Wabula nga we kimanyiddwa nti tuli mu muggalo ogwateekebwawo omukulembeze w'eggwanga wakati mu kwetangira ekirwadde kinnamutta ki COVID-19 ebintu ebimu byateekebwako omuggalo nga mwe mwali n'amasinzizo ng'era olunaku olwaleero abasiraamu basaalidde waka waabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naffe nga STV tulukeereza nkokola paka mu bitundu eby'enjawulo okulaba engeri abasiraamu gye bakwasaganyizaamu olunaku luno wabula mu lugendo lwaffe obwedda buli we tuyita ku mizikiti egy'enjawulo nga mikalu nga n'egimu basibyewo obuguwa nga akabonero k'obutakkiriza musiraamu yenna kuyingira kusaala. Mu kwogerako ne Seeka Kalimu Lubega asoma ebyafaayo by'abannabbi ku muzikiti gwa Masjid Salam mu Jjuuko Zone agamba nti newankubadde basaalidde waka beebaza Omukama Katonda abatuusizza ku lunaku luno wabula basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala mu kusala ebisolo kuba Abayisiraamu bannaabwe tebabadde na busobozi busala bisolo. Tetusobodde gisaala olw'ensonga emu oba endala okugoberera amateeka ga gavumenti. Naye nga tusaalidde waka tukoseddwa nnyo kubanga ebitundu ebimu gavumenti yabisiba olw'akalusu tetusobodde kufuna bintu mu bungi bya kusala ebibaddewo bibadde bya bbeeyi. Yensimbi Ivan kansala wa Kibuye akubidde gavumenti omulanga okutaba na Uganda baddemu bagende mu masinzizo basobole okusabira eggwanga okusobola okudda mu nteeko ez'okusoomoozebwa naddala kusaidi y'abasiraamu nti emabega kaawo bali bakkiriza waakiri abantu 20 bagende basaale. Olw'ensonga eyo nkubiriza gavumenti nti abantu 20 amakyaki emizikiti. Bo abasiraamu abalala betwogeddeko nabo bawadde endowooza zaabwe ku lunaku luno na bukyawe bajaganyiza Eid Aduha eno era weebatyo ne bakubiriza abasiraamu bannaabwe okwettanira okugaba kuba emmemme egabagaba enaagejjanga kula tebalemye nakubiriza bantu kwekuuma ku kirwadde ki COVID-19 era wano wennyini we basabidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutya abantu baddemu bakuŋŋaane mu masinzizo wamu n'okukakkalabya emirimu gyabwe kuba n'ensimbi ez'abasuubizibwa emitwalo 10 tebazirabangako newe buli kati. Bensaalako siganye kusaala kuba sinza gaana kutendereza Allah wenvuddeyo neteekateeka okusaddaaka nga batulagira nti olunaku olwaleero lwa kusala bisolo. Ku bantu bange abasiraamu ate nga tuli mu lockdown ekisooka buli omu afeeyo okulaba nti alabirira famire ze. Nga we kiri nti olunaku luno lwa kusala bisolo wamu n'okugabirako abo abatalina mwasirizi bo abasiraamu abakuŋŋaanira ku muzikiti gwa Masjid Salam balinako ebintu bye bagabidde basiraamu bannaabwe abatalina mwasirizi. Kinajjukirwa nti guno omulundi gwakubiri nga Eid Aduha etuukawo mu kiseera kino ekya COVID-19 eky'omuggalo. Edith Nabagereka, STV Select Ey'enjawulo. Era mbi nnyo tetukyakola nabbanja bwe yagenza okugaba ssente baagabiddeko mawanga gamu endala ne baziwa bagagga bannaabwe ffe bannakunkunye edda tetwafunye wadde
Nabagereka webale nnyo kuremboze ate bwe tudda mu bitundu by'Ezirobwe babasiraamu okuva ku mugombola y'Ezirobwe ku kyalo bukimu bennyamivu kulwengeri gavumenti gyekwatamu abantu baabwe ne batulugunya naddala mu biseera bino eby'omuggalo. Katulabe emboozi eyo nga tulaba abantu bano nabo bwe balaajanira gavumenti okubayamba. Yamwadde tulina muyingo akuwadde ebintu bino muli sukaali, muceere, sabbuuni, mugaati, munyo ogende busiikugereko. Bino byonna byogeddwa amyuka district kadi wa Greater Luweero Sheikh Abdallah Seruyange bw'abadde mu muluka gw'ennambi ku kyalo Bulabakulu ng'akwasibwa ettu lya Idi Aduha omubadde enkoko, amatooke, omuceere, sukaali, butto wamu n'emigaati okuva ewa Dr. Jesse Muyingo eri okusuubulula abaddu ba Allah. Sheikh Abdallah Seruyange asinzidde wano n'asaba gavumenti okutwalanga abakwatibwa mu kkooti era akalaatidde bekikwatako okwetegereza ennyo ensonga z'ettemu kubanga kati kizuuse nga kumpi buli attibwa abeera attiddwa basiraamu. Kkooti ebasabire naye abakwatibwa ennaku zino bagibwamu enjala nga n'omulamuzi tebanatuuka maaso ga mulamuzi naddala abasiraamu buli wawawo ekigwawo basambe bakwatibwa obaka obwo gavumenti ebwetegereze kubanga kimanyi bukugu basiraamu balina obukwati n'okuba katumba wamala ng'oli musiraamu ng'ovudde Bulabakulu n'okuba oli akulya poliisi ng'alina nabamukuuma akaweesi ng'akireza waliwo obukugu obwaki abantu abo bakwatibwe bagende mu kkooti gubasinge babasalye. Ono agenze mu maaso n'awakanya enkola ya gavumenti ey'okugaba ensimbi emitwalo 10 eri buli muntu era n'ategeeza nga bwe basaanye okuteekawo okugema okw'obuwaze olw'abantu basobole okuyita mu mbeera eno. Gavumenti okugaba ssente ezo emitwalo 10 ekiveewo egema abaki ekyokubiri omuggalo guveewo bakati bamala okugemwa babikoze eki naye gwe bawadde 10 alyegaana gwebatanawa alyagala kati ate okugema kube kwa kifuba si kwa kweyagalira. Ye Waswata Amalengo ono yatumiddwa okutwala ebintu bino eri abasiraamu asiimye nnyo enkola y'abasiraamu ku kusabira eggwanga era n'asaba abantu okuyamba ku bantu abatalina mwasirizi. Ye akulira bannakyewa mu ttwale ly'e Bukimu Sheikh Abdul Karim Mubiru asabye abasiraamu okuyiga omuze gw'okusiima wamu n'okutandikawo enkola y'okulunda ebyo bye baba bagenda okusaddaaka. Luli bamashayikhi babadde batuga nti muve ku nnyama ey'okulinda w'eriva ebweru ekoleki mulunde musonde. Olwaleero Allah yatulaze bulijjo kye batugamba kati olwaleero ennyama bw'oba babala eyavudde ebweru tewera na haafu. Ekitegeeza olwaleero kye tugenda okusaddaka kyekyo abalunze kye balunze n'abaasonda ne bagatta kye bagasse. Ekyo kituyigiriza omuntu ayinza otunulira embeera n'atunuliramu kabae ebibi ebigirimu naye tutunulire manaafe emigaso egikola ki tuyige nti omuntu alunda. Twenenya Mukama Katonda amwongere ebirungi era ayongere okutugabirira. Tulire essanyu lingi era tuli basanyufu nnyo kuba Dr. Muyingo okubanga atuwadde tulino era tumwebaliza ddala twebaliza nnyo yeebale nnyo yeebale. Saasizi ate mugabi kati nze mbanga musabira Mungu amwongere amadaala. Edith Nabagereka ne Sarah Nakandikura STV Select Ey'enjawulo. Olugero lwa leero ebigambo bya kuno nga tebyekweka nga bamugambye gw'ayagala. Amakulu g'olugero luno omuntu okumwogerako nti ayagala gundi ate era ng'amwagala tekimunakuwaza. Ate kuremboozi eyo ngenda kukusaba tube nga tuwumulamuko katono wabula tovaawo tukomawo n'amawulire amalala mangi. Bwe tukomawo Sheikh Muhammad Kiganda akunnyonnyola ensibuko ya Idi Aduha na butya bweyina okukuzibwamu.
twongera okwebaza gwe akyekumidde ku select ey'enjawulo era ng'osazeewo okubanga wano wokkawo osigala. Mu kitundu kyaffe ekyasoose nalese ekibuuzo nga kigamba nti olowooza Idi Aduha y'omwaka guno ekuziddwa mu butuufu bwayo era ne mubanko endowooza zammwe ze mutadde ku mitimbagano gyaffe era nga ngenda kusoma ezo endowooza ze mutadde ku mukutu gwa Facebook. Ng'era mu zo nsoose ne Seruwaji Julius agamba nti ebadde teyeetaagisa mu Uganda. Ate Magala Musa agamba but why slaughtering substandard cows of Swadaha grade 3 meat? Sebintu Vincent agamba as long as people have prayed and eaten their food successfully. Mumbeja Edith agamba iye lwansonga abantu balidde. Ate Aisima Rhythm agamba nti eno Idi n'ebisolo binyiivu byakatta basatu. Ezo nno ze zimu ku ndowooza zammwe ze tusomye era nga maaso awo tugenda kubanga tusoma endowooza zammwe endala obudde bunaba butusobozeseza naye ate osobola okugenda ku mukutu gwaffe n'oyongera okussaako endowooza yo gwe kikyolowooza olowooza Idi Aduha y'omwaka guno ekuziddwa mu butuufu bwayo ng'obusiraamu bwe bulagira. Ate mu mboozi yaffe endala ye nga abasiraamu bakyagendera ddala maaso n'okuza Idi Aduha, olunaku olwaleero tutambuddeko mu bitundu bya Mujuko zone gye tusanze Sheikh Kiganda Muhammad n'atubuulira ku nsibuko ya Idi Aduha nangeri kyentuufu gy'erina okubeera ng'ekuzibwamu. Katubirabe. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ntibaseka Muhammad Kiganda ndi wano ku Masjid Salamu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpitibwa Sheikh Muhammad Kiganda insha Allah ndi wano ku ofisi ya Masjid Salam awasangi bigdwali ya firia aka insha Allah ngulunaku lwene ekitugagumiza insha Allah ekituleese wano kulunaku luno lwa Eid al-Adha kwe kubantu mwatujjukanya ku kyafu ekyanabbi yaffe Ibrahim alayhi salam nga Ibrahim alayhi salam yali nabbi w'ekitiibwa wa Allahu jalla waala yali esinga okwagibwa mu maaso ga Allahu jalla waala. Yasaddaka ngamia 10 n'asaddaka ente 10 n'embuzi mwatu 100. Vino kubisaddaka ebyo nga kyanoonyamu anoonyamu okusimbibwa Allahu jalla waala naga nti ye Ibrahim abantu abali baga nti ya Ibrahim ng'osaddaase nnyo naga nti tufunye kyenkoze kitono nnyo singa mbadde n'omwana naye nandi musaddaase wa Allahu jalla waala naye musaddaka naye mwate ekiseera kyayitawo Ibrahim alayhi salam nga akaddiye ekiseera nkito omwatu n'afuna omwana ayitibwa Ismaila nga maama we Hajara alayhi salam ekiseera kyatuuka aba yeebase Ibrahim ekirooto ne kijja Allah n'amuloosa nasinga malayika Jibrilu nejja nemuloosa nemugamba nti ya Ibrahim tuusa ekirooso kyo tuukisa ekyemo kyo beera nti tuusa ekyemo kyo kyeweeyama. Shaitani etakomaawo negenda wa Hajara mama Ismaila n'abantu bantu niye yamukuba amayinja agikuba amayinja netakomaawo negenda wa Ismaila ne bantu yemugamba Ismaila naye nakwata amayinja n'abantu bantu niye agikuba ng'ekituma nti kyogi nnyo nga kisala nnyo n'akwata Ismaila n'amukwata n'amutwala ku lusozi okuba nti mwantu amusala naye amuteeka kukwata ekisolo kye ku bulago ekituma nti kyagaana okumusala kyava akwatibwa osunga Ibrahim alayhi salam n'akwata ekisolo kye n'akikasuka ku jjinja nekitema mu jjinja ebitundu 2 naye mwantu n'asiga mwantu nga mutaddeko ekisolo kye naye mwantu kyagaanye okusala awo wennyini mwantu Allahu jalla waala n'asindika Ibriru ng'egyegamba nti n'agisindika mu jjana egende gyendiga y'omu jjana abe ng'agireeta abe nga mwantu Ibrahimu gy'asalamu n'agireeta n'agikwasa Ibrahimu namuga ti Allahu jalla waala akkiriza kuweeyama kukkiriza era akkiriza okuwa empeera zo naye n'agamba nti kifo ky'okusalamu oyo omwana biranga osalamu endiga eno mwantu biranga osalamu endiga eno gy'oba osalamu. Ensonga y'essente ezasuubizibwa gavumenti ng'ekyagenda mu maaso olunaku olwaleero tutuuseeko mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe gye tusanze abatuuze abakawo okukira ennumba nga bakyakukulumira gavumenti wamu ne Honorable Robina Nabbanja okubanga olunaku olwaleero
sente ezabasubizibwa okubanga zibayambako mu kaseera ak'omuggalo tebazikubangako yadde eky'omulubaale. Nene emboozi katugirabe. Abatuuze mu disitulikiti y'e Buyukwe mu munisipaali y'Enjeru bakyakukkulumira gavumenti wamu ne Ssaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja olw'okusuubiza Bannayuganda emitwalo 10 egy'okubayambako mu muggalo guno bo kye bagamba nti naguno gwaka tebazifunangako. Banyima nga mbuzamu emyaka ng'ena banyima sente mukuba nkyali muvubuka emyaka 76 gye nalina mitono kiri kyafuna nga zino sifunye atuke ate tukole abafu baffe abasigala basigale. Abakadde tebasobola kutuwandiika gye tubeera ewaffe. Abaana baffe abaali batuyamba tebakyakola. Tuli bubi nnyo eyo mu ntinda gye tuli bangi abakadde. Bano babadde bakoowu nnyo nga kw'otadde n'okuba bakambwe okukira ennumba era nga bagamba nti bawandiisa abantu abawererako ddala naye tebalina kye baali bafunye era nti bo baagala babajje ku muggalo basobole okwenoonyeza ekyokulya okusobola okweggya mu bwavu. Ku ssente za gavumenti batuwandiisa ano ne batulemesa okukola tebatuwa yadde nuswaga 5 atute tukole kye twagala tukole tuleka jawa kafiyu. Obeera okoze omusango nga guli ku simu basobola okunoonya ne bakufuna naye ate mu kugaba ssente ne ziba nga ate zakwewandiisa kulondamu kwewandiisa ng'ate oba okoze omusango bakunoonya ne bakuzuula oli meseji za kolona basobola zitusindikira naye ssente ne zibula okuba bufere bwennyini era nsikiriza nti baagabye. Bano bagamba nti ekyewuunyisa kwe kubanga bawandiisa abantu 7 kyokka nga bakafuna ssente zino bali 8 era nga bano bakibiina ekiri mu buyinza ekya NRM be bokka abakaganyulwa mu nteekateeka eno. Nangira Nabbanja obukodo sente yazituteeka uwe ffe tetwafunye ssente abantu bali ku bafanjala funye okwennyamira nti basuubiza akasente okuva mu ofiisi ya Prime Minister ne tutwala obudde bwaffe ne twewandiisa twali abantu abasukka mu 6 ffe tubeera n'essuubi titugenda kufuna akasente ako katuyambeko muki mu kulya naye ku bantu 6 abeewandiisa twekanze nga kufunyeko abantu 10. Bo abakafuna ensimbi zino abagambibwa okuba ab'ekibiina ekiri mu buyinza beesambaze ebiboogerwako era ne batutegeeza nga bwe bafunye ensimbi zino nga kuno kw'otadde n'okwebaza Honorable Prime Minister Robinah Nabbanja olw'okubalowoozaako naddala mu nteekateeka eno nga Bannayuganda. Ndagamuntu ne batujjako eninamba ne banga bampa ssente kuba nti abamu bagamba nti ssente baziwa b'NRM bokka naye kyensuubira ndowooza si b'NRM bokka kuba tusuubira nti ssente baziwa buli omu yawandiisa. Nebaza Nabbanja nafunye emitwalo gyange 10 mu Bulamba nenjijjako nenjikozesa buzibu nabadde nnina ne biggwa. Boogerageranya ebitundu eby'enjawulo bye tuzze nga tutuukamu oluvannyuma lwa gavumenti okubagabira ensimbi olabira ddala nti waliwo okusikaŋŋana omuguwa mu ngaba ya ssente eno wamu n'okwemulugunya okw'enjawulo okuva mu bakulembeze ab'omu bitundu bino nga batutegeeza nga okugaba ensimbi zino ekwateekebwamu ebyobufuzi. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select Ey'enjawulo. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde n'okutuusa wano wetukomekkereza Select Ey'enjawulo y'olunaku olwali ate nawe yatandikidde wakati njagala okwebaza kuba nti naawe kye wakoze ky'amatendo. Amannya Maria Dana nze mbaddewo olwaleero okubanga kwa Select Ey'enjawulo naye nga sinava wano kansoke nkuweeyo ekirowoozo ku Idi Aduha. Olunaku olwaleero ffenna tukimanyi nti Idi Aduha ekuzibwa mu nnaku 5 naye oyinza okuba nga olunaku olwaleero tusobodde kubanga ofuna ekyokuwaayo nga saddaaka eri Katonda wo naye omukisa gukyaliyo gwa nnaku 5. Tulina okijjukira nti saddaaka kintu kikulu nnyo mu nzikiriza yonna. Lwaki? Kiggula omukisa gwo naddala mu byenfuna. So mu ddiini yonna naddala abasiraamu akaseera kano nga guno omukolo mukulu oba lunaku lukulu mu nzikiriza yammwe mbasaba wenna aliyo nga badde tonnaba kukola Idi Aduha mu butuufu bwayo ke kaseera ennaku 5 zikyakuweereddwa mu maaso go beera ng'okozesa akakisa ako weefunira omukisa oleme kusigala mu mbeera y'emu. Amannya Maria Dana Namiro sinza kuba nga nsukkawo wano. Katonda takumira mpeera abankumire kuddako Ibaz ne Happy Angel tovaawo. Mukama abakuume musule bulungi.